Akaseera kano nange Kitusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako by'embeera z'obudde kutusaka alipoota y'embeera y'obudde. Embeera y'obudde mu nsi yattu Uganda ebitundu ebimu omusana gwaka so nga ate ebirala enkuba etonnyamu katono, wabula embeera ekyali nti omukuubo gw'enkuba tegunnaba kusimbira ddala mu makkati ga ensi yattu gukyekuumidde ku ddala eri ebitundu ebisangibwa eringa ebusukkakkono bwa ensi yattu Uganda, so nga ate era n'omugongo gw'obuzito bw'empewo gusangibwa eri kasongezo ka Ssemazinga Africa gukyasindika empewo nga nkalu. Bwe tugezaako tulaba ate ku mbeera y'obudde tusubirayo oluwandagirize okusingira ddala ebitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale, Buyikwengo, Kiboddaawo, e Masaka, so nga ate ebisigadde omusana gujja kubanga gwaka. Eri ebuvanjuba ebitundu ebimu awo mu nsozi za Elgon omusana gujja kubanga gwaka, so nga ate ebimu nga Soroti, Katakwiwo enkuba ejja kubanga etonnya. Eri ebugwanjuba Mbalala awo Singiro omusana gujja kubanga gwaka, so nga ate eri Kasese nga Kibodde eri e Masindi wajja kubaawo oluwandagirize. Bwe tulaba kate eri ebukiikakkono ebitundu ebisangibwa eri mu Kalamojja omusana gujja kubanga gwaka, so nga ate Lira nga odde eri mu Arua wo enkuba ejja kubanga etonnya. Embeera obudde eno tejja kukyuka nnyo mu biseera eby'olugulu ng'ebitundu ebisinga obungi mu masekkati g'ensi yattu Uganda omusana gujja kubanga gwaka. Ebbuguma okuva katulizi 28 okutuuka ku eri ku 30, so nga ate eri ebuvanjuba ebitundu ebimu enkuba ejja kusanga etonnya kulya n'olusozi awo olwa Masaba, Jinja, so nga ate eri mu Soroti omusana gujja kubanga gwaka okutuuka katulizi 31. Ate bwe tulaba ate eri ebugwanjuba ebitundu ebisigadde nga Mbalala era embeera obudde ejja kubanga ya musana okujjako ku Lwenzori ng'Ekibodde eri Masindi enkuba ejja kubanga etonnya. Ebbuguma okuva ku digulizi 24 Kabale, so nga ate ebisigadde 29. Bwe tulaba eri ebukiikakkono ebitundu ebisinga obungi enkuba ejja kubanga etonnya mu biseera eby'oluggulo wadde ng'ebbuguma lijja kuba waggulu okutuuka ku digulizi 32 eri mu Kalamojja, so nga ate ebisigadde 29. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga nga